nsaba mungambire president oyo musajja Kasumba talina mukazi aga Katonda oyo n'omusajja Kasumba talina amaka ndi wano wa Kasumba nadda nze mukwano gwa kitaawe mmanyiyo bulungi kakati ayinza kumwesiga atya omuntu atalina eka omuyayi mayibobu president akyetegereze ate Kasumba mugamba certificate y'omubano nze njirina tagirowooleza ku muntu mulala nti yagirina ate nze ndi kyamaani nze nyina maka Muyenga nyina maka Munyonyo nyina maka Kanungu Kyeshero ugamba nti wa muzee Kananura yewa nteri kakati wa muzee Kashumba bagamba yewa talina kakati president toyesiga omusajja talina maka bali mukulu Kananura obuzize ekibuuzo ku nsonga obuziza nti ya reconciliation nemutula lwaki tetutuula n'abakulu abatembeeta ensonga y'abavandimu n'ensonga y'Abanyarwanda. Abakulu bano okusookera ddala nga tulina ebizibu by'abantu baffe okuba mu passport ne national ID. Twasisinkana n'omukulu baye vice chairman waabwe baye secretary eyali Dr. Muganga owa Victoria University. Twali tuli mu mbeera ey'okutema empenda butya tusobola okusolvinga ensonga eno ey'abantu baffe okubeera nga bafuna ebiwandiiko. Twabeera ne meeting nabo era nga waliwo outlined procedures biki bye twali tulina okufollowinga okulaba nti ensonga eno egonjoolwa, nga mwalimu okunoonyereza ku nsonga z'amateeka. Ekyokubiri nga waliwo okunoonyereza lwaki ekintu kino kigenda kyeyongera buli we tugenda mu maaso. Twabeera nabo mu meeting ku Friday, ate ku Monday eya wiiki eyali eddako twagenda okulaba nga baleese ekiteeso nti bo basazeewo okukyusa eggwanga ly'Abanyarwanda. So tubayise emirundi mingi era ne tubawooninga kubanga zino ensonga nkulu nnyo era ziri emotional. Kyemuva mulaba muzeeyi waffe ng'ayogera ensonga ezo n'obusungu, amanyi value oba ekitiibwa ekiri mu nsonga y'okuba kikyoli, y'okubeera n'obuwangwa bwo ne identity yo. So toyinza gamba nti omuntu omuwa ekyokulya asuula eggwanga lye nti nkuwadde ekyokulya bwekyusa ove mu Buganda ofuuke eggwanga eddala. Sagala kwogera mawanga kubanga kibeera kivoola. So naffe n'abalowooza ne ba architects abali ku nsonga eno era abagiteekamu omuliro nti Abanyarwanda tukyuke tuve mu Bunyarwanda tufuuke abavandimwe, balina okutegeera nti ensonga eno tukwatirako ddala nga bannansi, ng'abantu abaafuna identity oba identity simanyi ngeri gyenyeza nakyogera mu Luganda okukitranslatinga obulungi, nti ekintu kye twawa, ekirabo kye twawa ne Katonda eyatutonda omutonzi eky'Obunyarwanda, nti tukisuule tukwate ekintu ekirala ekitegeeza ekintu ekirala kyetwetondeddewo oba abantu kye beetondeddewo. Ensonga zino kyemuva mulaba nga tuyisa abakulu bonna, era waliwo barepresentative abavudde mu districts ez'enjawulo nga bwe mubalaba wano. Twayise barepresentative kubanga tubadde tetujja kuyita Abanyarwanda kujja wano mweno press conference. Ensonga twategeera nti ensonga erumya omutwe Abanyarwanda, so ensonga yateeka. Era omukulu Mukasambidde yavaayo n'atubuulira obuzibu we buli nti article 10 gye basinziirako okubanga batumma ebintu bye tulina okufuna nga bannayuganda abalala. Era ne Minister of Internal Affairs, State Minister mukulu General Muhoozi, David Muhoozi, naye juzi wano nga tumaze okugenda nga tukola consultative meetings okwebuuza ku bannayuganda ngeri ki gye tuyinza okukyusa akawaayiro kano, nga tubawana kiki n'engeri gye kalina okukyusa. Naye yavaayo n'agamba nti okuggyako ng'ensonga y'etteeka
ekyusiddwa abanyarwanda bwe bagenda okubeera nga bafuna bye balina okufuna nga bannayuganda abalala. So tetwagala kulaba bantu abagambolinga nga bavendinga oba batambuza nga batembeeta oba batembeeya ebintu ebitumalako ekitiibwa kyaffe ng'eggwanga ly'abanyarwanda, nga baleeta ebintu ebirisakiririgo kwegamba nga ebintu ebivoolera ddala ekitiibwa ky'abanyarwanda. Abanyarwanda bantu ba kitiibwa. Tuyina abanyarwanda abalamuzi wano mu Uganda, tuyina abanyarwanda abasirikale abali mu UPDF, tuyina abanyarwanda abapoliisi, tuyina abanyarwanda abadokita, tuyina abalooya, tuyina abalimi n'abalunzi, tuyina abasuubuzi. Community yaffe erimu abantu abayina ekitiibwa. So tetugenda kukkiriza omuntu yenna okuvoola ekitiibwa ky'eggwanga lyaffe ng'aleeta ebintu by'ekimpatiira.